Sasanya akatambi kano kyetuita sharing is caring. Ngenda kusaba sharing akatambi kano. Sagala onyumire bwomu, sagala otegere bwomu. Information ya lero eri crucial nabagambye breaking news and shocking news. Kitegeeza olina okusharinga information buli muntu asobola kubanga agifuna wonna waabali. Sagala mwana Uganda asigalira eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa. Linda Kigwe yafumita mbo wakati sagala izengereze berewo nga ate information ebera wano bulijjo tujjubawa. Kale mwena mbagamba mu sharing video. Buli sharing anofuna notification endaga nti gundi ya sharing video no ku page ba ku account. Gwe sirabye wano kiba kitegeeza te washarinze. Gwe yagala kunyumirwa wo sagala nyumirwa wo mu sharing video eno. Mu kimanyi Facebook Uganda bajijjako okugikozesa onokufuna mwena VPN. Kati omuntu atokutegera notification teziriko. Olina ku sharing video tuve wano. Bwe mara basa bokusharinga video eyo njara basa bamumpitira abantu bano kalenda bugisimu fungize. Njala mumpitire olukiiko olufuzi olwa Bank of Uganda lwonna muntagingire Bank of Uganda okuva ku kirina mpaka ku board of directors bonna babere wano. Mbasaba oba manyo omuntu akola mu Bank of Uganda oba director oba board of directors oba deputy governor omuntu yena ngakola mu Bank of Uganda abere ku VDM yose litiba habulwa mutabayisirwa bera ku video eno mukazi wo mutabani wo ne family yamwe mwena mbere ku video eno. Njagala abasajja ba DP bulo ku munyambe mbere ku video eno mwenna mpuga de mapuga njabale ku video eno manyo urobodo giyinze njagala ogibereko salo gamulenge jafu tubadde mmwe nawe njagala ku video eno bulungi nnyo. Janet Kemba bazinjalo ku video eno bulungi nnyo. Dr. Ruth Aceng njagala ku video eno bulungi nnyo. Njagala Minister of Education ku video eno bulungi nnyo. Semwai iso mubere ku video eno bulungi nnyo mwe nambe etaaga. N'abazadde buli ali mu Uganda njagala bere ku video eno. Ebisigadde tukwatagane mpola mpola buli omu ogenda kunyumirwa ogenda kutegera ngenda ku exposinga wana abantu mugenda kunyumirwa. All right. Era tugenda tandikirawo ndoza mpoterevu kansooke mumpite kune ku president wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno. Njala mumpite president wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno comrade mwenna abere ku video eno. All right. Kati ndoza njala ntandike ne ka security alert kano. Kuba kali jeno sagala kale kanga sikakoze. Ka security alert kengendo okukola leero wano. Bwe mara ka security alert then tugende ku information. All right. Nga bulijjo nzo omulimu gwange kubategeeza nteekateeka za Yoseri n'ebikolobero bye eri banna Uganda. Seetaagira ddala munnansi kufa nga tategedde ebikolobero bya Museveni. Nyongera okubajjukiza okusinziira ku information gyazizembawa. Nyongera okujjukiza abazadde mwenna abasajja n'abakyala abalina abaana mu masomero manya abaana mbawumudde nene ku ground bagenda basangawo. Era njera bategeeza nti enteekateeka ya Chieftains of Military Intelligence ne Minister of Health mu nteekateeka yaabwe essaawa yonna mugenda tandika okuwulira nga bagamba nti enamba zeeyongeddeko obungi ez'abalwadde abayina ekirwadde kye bayita monkeypox ekyefaananyirizaamu chickenpox oba namusuna nga zeeyongedde mu ggwanga. Essaawa yonna mugenda kiwulira nga bakitandise okyogerako. Lwaki bagenda kyogerako? 1. Banoonya escape route ey'okuteeka eggwanga mu kye tuyita forceful lockdown. N'ekirala banoonya butya bwe bagenda okuteeka forceful vaccination eri bannayuganda but strictly mu Buganda. Kyesijja kukkiriza muntu yenna mu Buganda oba oli Muganda oba toli Muganda kufa mu bintu bya kisiru nga nze nsobola okubawa information nga bwengi tubatuusako bulijjo. Yoseri kuno kwoli mukazi wo kwali Luther Aceng kwoli Semwai Boss kwoli na buli omu kwoli nze Kambaaye mbadde mbabi bulungi nnyo. Gye bujjako katono mugenda tandika okulaba nga TV radio station n'empapula z'amawulire zitandise obbalaga ebifaananyi ebiraga nti obulwadde obwefaananyirizaako obwa namusuna mu luzungu bayita monkeypox oba bandise chickenpox bugenda kuba bweyongedde mu bitundu naddala ebya Buganda. Era nga kino kigenda kuviirako Dr. Ruth Aceng akulira Minister of Health ne munne Permanent Secretary Dana Atwine
okuvaayo kutandika okweyogezanga abantu bako nti tukizudde mu ggwanga ekirwadde ekyefaananyirizaako ekyannamusuna kyeyongedde okusimba amakanda mu Uganda. Tugenda teekawo okukisibaga okwa ekikungo era bateekewo n'amateeka agasobola okuteekawo abantu okubeeyawulamu n'abantu okuba nga tebakyasobola kukola mirimu gyabwe nga bagirina okubeera. Right now nyongera okubajjukiza nti ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence kyayingiza ze tuyita doozi obukadde 5 n'ekitundu obw'eddagala eririmu obutwa ku oda ya Museveni, ng'era eddagala lino balitaddemu obutwa nga buno bagenda buteekawo okusindikiza bannayuganda ku kifuba okubagema n'okutandika we banajjira ku TV ku radio okwogera ebigambo ebyo nti namba erinnye batandika okuteekawo okugema okw'ekikungo. Era zino bwe zinaba zimaze okufuluma bakyalina endala ze basuubire zigenda okuyingira mu ggwanga ng'era nazo zijja kutuukira ku kitongole kya Chieftains of Military Intelligence embuya bongere okuziteekamu ekirungo kyabwe ekitta abantu naddala wano mu Buganda nga baagala kikola nga nenda mu gisimufungize kubanga balaba nga abantu bamasakati wano mu Buganda babafuukidde ekizibu. So wonna mulabirako empapula za Muleba TV oba Dr. Ruth Acheng oba Dana Atwini nga bavudde bakoze kye tuyita okwogerako eri eggwanga bakiyita press conference nga bategeeza nti tuteekeddwa okuba nga tufuna okusibagibwa okutali kweyagalire okwewala ekirwadde kino nga kigendera kye baagala kubala nti bo miliyoni kale nga 5.6 Obuganda amaze zigema obutwa bwabwe obugenda obbatta ekimpooze. Gwe wenna omuzadde abaana bawumudde n'abakyali ku masomero mwegendereze nnyo abaana bammwe gye batambulira nawa gye bagenda obbasanga n'abajja ku bikomero nga bajja bagema beetambuza temukkiriza kuwa baana bammwe bateekako bintu bena mu abantu abakulu tebageza ne bakusibaga ebintu by'ekisiru buno obukodyo Museveni azabukola n'ekigendo ky'okkendeeza ennamba y'abantu mu Buganda wano abatali Baganda n'Abaganda wonna Obuganda. Alright, awo tuvuddewo kasekyulitala tenkamaze. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 ezaakonka ku mwezi gw'Okubiri mwaka 2024. Okusookera njala kwebaza ba comrade mwenna betukola emirimu gye gimu egy'okwogera ku mitimbagano abakolera ku mitimbagano egy'enjawulo mu bali nnyo baliri ddala okubanga mutambuza information ogifulumya temujjanga okwo abakomenti nga basharing nga bali nnyo baliri ddala. Njala kwebaza mwenna bannayuganda abasobodde okumanya ekigambo kye bayita stunt diversion n'okufaayo nnyo ku bibakwatako kusinga emboozi enteeketeeke Museveni gy'akola ng'agiteesetesa agitaddemu ensimbi. Mwebali nnyo okuba nti muyize ebintu byonna bitegeera bulungi nnyo nti kati mukyamala gasharinga oba kupostinga bintu na kugwira mboozi enteeketeeke. Mukimanyi bulungi nnyo bategeeza nti buli mboozi yonna ejja ku social media ku mwana wattu ebeera mu ssente empya n'enkadde naye ate abasinga obungi mugigula naye mwebali nnyo balindira okubanga ekyo mukiyiseemu mukitegedde. Njala kusimbula vidiyo olwaleero tugitandike mu butongole. Alright, tugenda tandikirawa. Tutandikire ku Bank of Uganda. Mwagala byebaddewo olwaleero mwagala ki? Mukyuzinge kye mwagala. Nga nange bwe neetereza wano. Mwagala tutandikire ku Bank of Uganda njambule njireke bwereere oba tutandikire ku bye mwagala okuwulira olwaleero. Kubanga njagala mulondeko ekimu ekyo nakyo kiggwe. Tutandike kye mwagala okuwulira. Kye mwagala tutandike nakyo. Mwagala kimutandikira Bank of Uganda tandikire bimulabe ku mitimbagano olwaleero. Omu yakagamba Bank of Uganda kereya to choosing ko either Bank of Uganda watandikire mwagala olwaleero. Bangambye ntandikire ku Bank of Uganda akafuna babiri. Bank of Uganda ewule basatu Bank of Uganda. Chiwedde tutandikire ku Bank of Uganda. Alright, kansulenti bwani kanja kudda katandikire ku Bank of Uganda. Banyabo ne basebo mbalamusiza kansulenti buli bulungi. Njala tandika olwayi mutegeere obubbi bwa Museveni n'obufere bwe batadde mu ggwanga ebizibu. Olwaleero we twogera ebigambo bino eggwanga lya Uganda liri mu bbanja lya busiivu 94.
Uganda ebanjibwa obusirivu 94 obusirivu mbumanyi nkiddamu Uganda ebanjibwa obusirivu 94 lyebanje libanjibwa Uganda obusirivu 94 kiba kitegeeza automatically buli muna Uganda olwaleero wakusasula milioni 3 weddu bugule zotagulangako wadde kilo ya sukali wadde ekibiriti olwaleero wono wenjogera Uganda ensi Uganda ebanjibwa obusirivu 94 mu luzungu bazita trillion 94 trillions zibabanja Uganda. Naye ate abayino zisasula batufera bufezi batubba. Alright. Abadde bazze bangoberera okuva natandika Central Bank of Uganda mbadde mbawa information yonna kati nzize nyambule Bank of Uganda n'abagirimu buli omu agenda tegeera kye bayita information. Mumujinneesabye bitandikire ku Bank of Uganda. No worries. Nze wensinga okwagala awo. Katandikire ku Bank of Uganda. Bwetandika ku Bank of Uganda. Najja ne bagamba nti bagibba mu mwezi ogwa Novemba. Era babba Lwakutaano saawa 10 nga banaatera okuggalawo. Sente ne zigenda e Japan era ne zigenda e Bungereza. Wayitawo lunaku lumu empapula z'amawulire ne zitandika obyogera nga mazobi postinga mazobyogera ko lunaku lulamba. Parliament nejja nebyogerako buli muna atandika obyogerako. Kyovula bataddewo diversion zino zonna okugezako kujja emboozi ne tetujja kivaako njala bannayuganda bategeere ssente baazibba batya era zaalaga luddawa baani abaazibba buli kimu kyonna ngendako kwatira embaata za neti owulire bulungi nnyo. Kati njagala owulire ekisookera ddaka nsooke mbategeeze nti bwe tamaze okwabya abantu bano enziba gye babbyemu ssente wattu omu ku bakungu mu Bank of Uganda najja n'akola press conference n'abuulira abantu engeri ssente gye zaalaze mu bukyamu era badde balina zisasula baani ate ye n'agamba nti ssente zaabula mu Sebutemba so si mu Novemba ngenda namumpuliriza ebigabo bibiri nabagamba ssente bazibba mu Novemba wabula yatuga nti ssente bazibba mu Sebutemba naye njagala obuuza omuntu lwaki Bank of Uganda bagibba okuva mu Novemba nze nenzija okuva mu Sebutemba nze nenzija mu Novemba nembaabya ne balyoka bakyusa statement ssente bazibba mu Novemba ate ezimu bazisindika mu bukyamu basindika mu bukyamu butya tewali babba. One, kansooke nkutegeeze omwami bwe yavuddeyo okwogera yagambye nti ssente zino baali bagenda kusasula ebitongole bibiri okuli banka y'ensi yonna okuli ne African Development Bank. Ompulya bulungi nnyo mwenna mukimanyi bulungi nti World Bank ye banka y'ensi yonna ebeera ne representative waayo mu buli central bank y'eggwanga mu nsi yonna gwe tuyita World Bank representative abeerawo mu banka y'ensi yonna gyebeekolagana nayo. Kankidde mu kitegeere banka y'ensi yonna gye tuyita World Bank ebeera ne representative oba omusigire abeera ajja n'atulira ddala abeera n'ekifo kyankalakkalira mu banka enkulu y'eggwanga eyo. So Bannayuganda World Bank erina representative mu Bank of Uganda alina office y'enkalakkalira nga tavaawo. Bwe bagenda kusaba ssente mu banka bwe bagenda kusaba ssente okwewola omwami ono gwe bayitamu n'atambuza okusaba kwaffe ne kugenda mu World Bank ssente bazisindika. Era Uganda ebegera okusasula ebbanja etegeeza omwami ono n'abawa details ne basindika ssente ne zigenda mu World Bank okusasulako bbanja eryo. Mumpuliriza bulungi nnyo. Endala yagambye nti badde bagenda kusasula ku African Development Bank. One, African Development Bank ensi yonna egimanyi era details engeri gye bazisasulamu onotifying omuntu ku lunaku bwe luti saabwe ziti ngenda kusasula ssente zo engeri gy'ogenda omusasulamu emanyikiddwa
address, amanya, account sente kwe zigenda, n'okuzifollowinga, gye ziraga, era sente bwe zisindika ng'osindise mu mannya makyamu, zisobola okuga nti sente osindise ku mannya makyamu, n'akawunti nkyamu. Kati njagala owuliza abasajja bano ababbi, mbakukwatire, gw'onoomanya ky'onompa. Tusimbudde. Video ya dakiika 4 ne sekendi 5 ng'omwami ono alimba. Njagala osooka osome facial expression, body language, ebigambo byayogera, osooka okakasa nti abasajja babbi baatufuulira ddala basiru. Wulira bulungi nnyo. You know, there were 2 transactions which were relating to debt service payments. The payment transactions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million, which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG. All right. Akugambye mu nteekateeka ya ssente ezo okuzibba balina enteekateeka ya kusasula ebitongole bibiri okuli African Development Bank ne World Bank. Ompulira nti era ssente zino baali bagenda zisasula okuyita mu banka ye Japan, naye mbagambye nti World Bank erina representative mu Bank of Uganda. Era representative oyo akola transaction zonna on behalf of World Bank, okusaba ssente ez'okola n'okusasula ssente ez'osasula mu World Bank. Kati buuza omusajja ono agamba nti yasoma oba alina masters mu accountancy, mubuuze World Bank emanyiddwa era erina akawunti yaayo ne representative waayo waali. Ssente z'onosasula World Bank osooka zisindika Japan ku banka ya Japan ate zisindika mu World Bank. Kao mentality at its best. Tugenda maaso wano bwe mbaagala. Ulira bulungi nnyo kanka kuddize bulungi nnyo. You know, there were 2 transactions which were relating to debt service payments. The payment transactions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million. Yes. Which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG. And that was on the 12th of September 2024. And then the second transaction was meant to be a payment to the African Development Fund of $8.596 million. It was instead paid to MJS International, London in the UK, on the 28th September 2024. Now, on the part of Bank of Uganda, upon discovering that the payments had not reached the intended beneficiaries, that is the World Bank and the African Development Fund, Bank of Uganda immediately commenced internal investigations and reported the matter to the relevant government agency, and that was the police, Uganda Police Force, the Criminal Investigation Directorate, and also the Financial Intelligence Authority. But beyond that, Bank of Uganda took the necessary steps to recover these funds. That was really our key priority, that of this fund that had been diverted, how quickly can we get back these funds? So that's what we've been working on. We put all our efforts in trying to recover these funds. So we instructed our correspondent bank, that is Citibank, and the banks where the funds had been credited to the accounts of the fraudsters, instructing them to freeze
the said funds due to the suspected fraud that had taken place. We have since recovered $8.205 million. I repeat, we've recovered US dollars 8.205 of the funds that had been sent to MJS International, London, UK. And these funds have been credited back to the Uganda Government Consulate Fund account here in Bank of Uganda. It's not frozen like the media is speculating. These funds have been credited back to the Consulate Fund account here in Bank of Uganda. And we are pursuing the balance of $391,000 that went to this bank in London through, again, our correspondent bank, Citibank. However, Bank of Uganda has not recovered the amount paid to Roadway Company through the MUFG Bank of Japan. This bank has not been very cooperative. That's why we haven't recovered this money. Had the bank been as cooperative as the bank in the United Kingdom, even this money should have been recovered. So while they haven't been cooperative, we are what? All right. Mumpuliriza bulungi nnyo. Buli muntu alina account mu bank. Oba woli watoli wakugwako sente, osobola okuteekako kye bayita standby order. Standby order ze zibeera nga payments z'oteeka ku account ono ziragira bank nti singa sente zijja ku account yange nti ye omuntu wange ow'ennyini muwako $10,000 n'ow'ennyini muwako $10,000 n'owalala n'omusasulako $10,000 ezo standby order zibeerako ku account. Ezo zo ozitekako n'oziteekako. Kati Mr. njala soka kubuza ekibuuzo kimu. Kijja kityanga transaction bbiri zonna nti mwazikuliramu ensobi. No mistakenly. Kijja kityanga transaction bbiri mwazikuliramu ensobi. Transaction bbiri mugante transaction bbiri mwazikuliramu ensobi. How? Tekisoboka. Why? Kampa abantu ekiddako bakitegeere bulungi nnyo. Mwenna mbagambye nti World Bank eyina representative mu Bank of Uganda mwali. World Bank representative nga tannayogera. Nabagambako nti sente zisinga obungi waliwo kye tuyita World Bank ezikolagana ne bank ez'enjawulo. Nabagambako Citibank bwe nali nkola statement y'ensonga nga okubba sente zino. Ompulira bulungi nnyo. Bw'oba ogenda kusasula World Bank, lwaki ate sente osooka zisindika Japan? Ate Japan ne zisindika Bungereza. Kati bannange kandi baviire ku ntono mu lutegeere bulungi nnyo. Kati omwami baga nti basindika sente enkyamu ne zigenda Bungereza. Sente zagambe zasooka okgenda kansoke nzibanyonyole kuba buli kimu details zonna nzirina. Kansoke nsooka nkibanyonyole. Bank of Uganda ne ba director bali mbonda baffere. Mukimanyi bulungi nnyo nti onagabi bali supposed okusasula transaction bill okusasula African Development Bank no World Bank. Mpategezeza nti World Bank balina gisasula obukadde mukaaga obwadde n'obusente bugwamu. Naye sente no zaakomekkerezebwa zisindikiddwa e Japan ne zigenda mu company gye bayita Roadway Company Limited. Roadway Company Limited eno eri registered mu Bungereza ne eri registeringidwa nga Roadway Limited. Eyina director ogu nenga director ono a owning companies lunana asatu mu mwenda. Mbakiddamu company eno gye bagamba ey'Obungereza bagita Roadway Company Limited eri mu Bungereza nenga company eno eyina director ali ogu nenga director ono already ayina companies eziri registered Bungereza ziri lunana asatu mu mwenda. Naye nga company gye basasula sente eno gye baga nti basindika sente mu bukyamu, company eno it doesn't operate eri dormant right now. Company eri dormant right now. Tekyakola. Tesasula na misono Bungereza era tekola na business.
katono gyagamba nti bagisindikamu ssente era mbu tebakoperatinga. No, kati kampuni gyayogerako eya roadway, kati kambawe information ekwata ku roadway mujja kutegeera. One minute. Kampuni eno nanyiniyo ejebayite ya roadway nanyiniyo ali mu Bungereza era nga baga nti alina companies mpitirivu nezo naziri dormant zona ziri active nene oyo gibasasula sente eri dormant tekyakola gibateekako sente ekitegeeza bakikola bakimanyi ekyokubba ensimbi z'omuwosolo bakikola bakimanyi. Kati gano ge maka agali e Bungereza agana nyini kampuni eyo gye boogerako wano address yeyo nanyini nyumba eyo ye nanyini kampuni sente z'eggwanga we zaagenda nanyini kampuni awo zonna kampuni ezo nanyini zo wasibuka. Omanyi bano ngenda bakwabiza nga ne nabo gisimufungize buli omu ategere kyalina okubeera. Kati nanyini kampuni eyo gye basindikako sente bamuyita Darren. Nanyini kampuni eyo bamuyita Darren. Kati Darren oyo eyo address y'ennyumba gye mbalaze. Naye ekisinga okwewunsa ky'ogenda okutya ekigenda okutiisa ku kampuni eyo yeyo era ge gamanya gene kampu na buli kimu kyonna mubira bulungi nnyo. Bwogenda ku details n'ogenda mbagenzi n'ogenda mu bantu abasobola okuyingira mu bisenge ekulaga nti government.uk find the update company information nanyini omuyita Darren Siemens. Eno ye total number of the appointments aina companies 839 omwami bamuzaala October 1958. Company Metro Star Limited a number mu bracket eri 16119850. Company status eri active. Correspondent address 35 Faiz Avenue, London, England, N11 3NE. Active role director appointed on 5th December 2004. Nationality British. Country of residence England. Occupation director. Kati ye nanyini company zino zonna. Ye nanyini company zino zonna. Zonna ezo nga bw'oziraba zonna zensobodde okufunako. Ye nanyini company ezo. Ngera abafere baba ezo na company zize oyo gwe bawadde sente z'eggwanga ezo zonna company sobola zibasomera kubanga mpitirivu. Mutegedde bulungi nnyo. Kati oyo mumutegedde asooka ku sente ezasooka ze balina okusasula World Bank. Kati sente ez'okubiri ze bagamba ze basindikira kampuni endala bazisindikira kampuni gye bayita MJS International
ngene dealinga mu real estate company bagita JMS International ngene dealinga mu real estate JMS kitegeeza Michael James Swain ye nanyini company eno uno wano yoyo naye omanyi ekisinga okusesa Michael James Swain yazaliwa ku 1905 nafa 2023 lwe yafa kitegeeza mufu mugenzi takola ki taliyo kati wulira ebimukwatako nebikwata ku kampuni ye kampuni no giboogerako nyiniyo yafa taliyo mbabudde omwaka gwe yafaamu na buli kimu ekimukwatako details ziwano zirina zonna bano bafula gye bagamba nti bakola ki bateeka ssente z'eggwanga okuzitwala kati kitegeeza nti abasajja bano bo eggwanga balibbye bulungi nnyo kubanga the profile gye basobodde okutusindikirako wano ya Melton Police Service London Ambulance na buli kimu kyonna nebikwatagana ku address eno bagiyita corner ME Hassel Senior Corner in the Northern London St. Pascal Corner Court Camera Street London N1C4 PP we wali omwami ono we yali abeera naye ekisinga okunnuma nti bo balowoozezza nti bagenda kubba ssente zino bagende nazo buli kimu bakiyite mu lujja nga bwe baagala kati ndoza mutegedde abantu bano engeri gye babbamu eggwanga ne balikola mu bintu ebyekisiru nga balowooza ensi tesobola kutegeera omwami ono yagamba oyo gwembalaze nti bakola payments zino balina okukola payments mu African Development Bank ne World Bank mbagane nti World Bank ina representative bw'oba ogenda okusasula omuntu yeno mu notifyinga African Development Bank notification yegiraga nti bagenda kisazi nga tiyaliiwo naye bagenda mu maaso ne basindika ssente bagaa nti bakola ensobi ne basindika ssente zino ku bantu babiri oli mubalaze noono mbalaga ne Michael James Sweden owa International gwe bateekamu ssente ez'okubiri mbagambye ekyo yazaalibwa mu 1954 naye we twogerera essaawa zino ye kennyini yafa kampuni tekizizitinga naye ng'ate ono baamuwa obukadde 8.5 obwa $. Era rekodi ziraga nti omwami ono bw'oba obukadde 8.5 eza $, yafa kayaga yafa ye ku bibiragala nga naafa naye taliiwo kati kitegeeza bano abasajja okuyisa ssente mu Japan Bank gye bayita MUFG ne transferring ssente nezituuse Bungereza kubanga zonna zikulaga nti mother destination ya ssente ezo zave Uganda nezigende Japan nezive Japan neziyingira Bungereza tezijjangako ku lukalu lwa Africa. So that African Development Bank operating in UK. So that World Bank operating in UK. First and foremost, Bank of Uganda, it's the national treasury. Nti ekola direct transaction account to account. Nga zili officiated. Sente zino zali officiated by Museveni and the Minister of Finance, neba Board of Directors and Bank of Uganda, neba basente zino. Kubanga mbaga Bank of Uganda ina representative akola transaction zaayo. Kati ongamba otya nti sente zosola World Bank wasoka zisindika mu Japan Bank gye bayita MUFG. Nezimala nezive Japan nezigende Bungereza ku mwami gwe bagambye. Nezo wali ogenda okusindikira African Development Bank nazo nozisindika mu banka yemu era nezikyama nezigende Bungereza era ku agent waabwe omulala ne bagamba bazili coverings gwe fe twategedde mu November nga gwako gwotugama transactions zaliwo mu September oli musiru kankabaddizo mu komutegera basajja bano okumanya akamanyiro kakuze mulya bulungi nnyo You know, there were two transactions which were relating to debt service payments. Debt service payments.
The payment transactions in question included a payment to the World Bank yes, of $6.134 million, which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan yes, called MUFG. And that was on the ensobi esooka ne bagikola seza World Bank ne baziwa Roadway enaga nti bakola ensobi nga bayita mu Japan Bank ensobi emu agenda kusomera ensobi ey'okubiri mu lunaku lwe lumu ninda kakazi katono. Actions in question included a payment to the World Bank of $6.134 million, which was instead paid to a company called Roadway Company Limited through a bank in Japan called MUFG. Yes. And that was on the 12th of September 2024. And then this 12 September 2024 olwo lwagamba nti lwe bahakulwa ensobi ne basindika ssente mu bukyamu nga 12 omwezi ogwe-10/2024 nze okujja ku breakinga information nagibreakinga mu November wiiki esemberayo ddala. Ebintu byogera byonna asoma bisome wano kubanga Museveni abadde nsooka ne bagamba nti batuli bubi mufune engeri gye muvugamu ekintu kino kati ne bakikola ne bakibakadeetinga kibeere mu mwezi ogw'ekkumi okubuzaabuza bannayuganda. Tugenze mu maaso transaction yo ku mugenda giwulira. In Japan called MUFG. And that was on the 12th of September 2024. And then the second transaction was meant to be a payment to the African Development Fund of $8.596 million. It was instead paid to MJS International, London in the UK, on the 28th September 2024. 28th September. Eri agambe African Development Bank eri mu Africa ne baziwalinga ne zigenda Japan ne ziva Japan ne zigenda Bungereza n'eyokubiri mistakenly ne baziwalinga ne zigenda Japan mu MUFG Bank yo MUFG Bank ne zigenda Bungereza ne transaction ebiri egenda Bungereza naye ng'ezimu zina kugenda mu Africa ne waffe bakaddugala. So when you observe or when you see Ugandans that they are good at drinking and boozing around, you think that all of them are drunkard. We are not drunkard. Sometimes we think because we love our country and we are responsible to pay back that money. So whenever to address the public and you start lying in such a way, that means you have a case to answer. The entire government of Museveni, you will pay for all these crimes against Ugandans. Right now, Uganda has a debt of 94 trillion Ugandan shillings, which means each individual or each Ugandan is supposed to pay 3 million. So you want us to keep quiet so that we can talk about this safety of fraud which is taking place in the National Bank. Guys, this is our country and this is our money. There is no way a professional accountant or a professional bank can make two different mistakes. On the same address, same account, on different continents. So the money was supposed to be paid to World Bank
and Africa Development Bank. But you ended up paying that money via Japan, that is Asia. Later, you transfer that money to UK, that is Europe. The second transaction was supposed to be made to Africa. Then the second transaction was also transferred to Japan, from Japan again to UK, that is Europe. So whom do you fool? Stop fooling the Ugandans. Bakulu tutegeera. Wawudi banka tumanyi ku continent kweri. African Development Bank eri mu Africa. Gwate sede zivudde mu Uganda, atina kino kakipategeza bana Uganda. Banka ya Uganda enkulu teyeetaga kwebuuza ku banka yonna mu Uganda oba omuntu yenna okukola kye tuyita okutambuza ssente. Nedda. Ekola bukozi neteekamu amanya address n'omuntu gwesasula sede nezisindika zigenda ku account ye bazifuna. Kati bano ogamba sede yasoose zisindika Japan ate Japan nezisindika Bungereza. Please mutubalemu ku magezi nti tutegeera. So bannayuganda mutegedde bulungi nnyo. Eyo case closed, omusango tumaze ogufairinga gugenze mu file ku bintu bigenda okubanjibwa mu 7 n'abantu abakola mu banka we bali wakaseera ako esere mugenda zisasula. Ekyo okuga nti sere zaakomyewo. Mwandibadde mutugamba sente ezo zaakomyewo era ne tuddamu ne tuzisindika gye zadde zirina okulaga ne mujja n'obujulizo obulaga nti sere zaagenze. Tewazi na bujulizo obugamba nti sere zaakomyewo. Awo tuvuddewo. Njagadde osooka bategeeza ekintu ekyo mukitegere bulungi nnyo. Kati mbalaze bulungi nnyo ennyumba amaka sente zaffe zonna we zaakuŋŋaanidde geego. Ago maka sente zaffe zonna we zaakuŋŋaanidde. Wano wali omufere wa Museveni wano. Sente zaffe we zaakuŋŋaanidde wonna. Era kuno kwe bali kwenna ku Museveni awo kwoli sente zaffe we zaakuŋŋaanidde awo. Kati katugende ku kyemwagala sina kyabakolera kubanga kyemwagala okuwulira ennyo tewali kyakola. Alright. Olwatuuka nga booluganda mbalabira olwalina kuza omwezi mukaaga omwezi ogw'12 omwaka 2024 kansubente bulungi. Mwenna mbadde bajja bangobere okuva 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, tuyingira 2025 gy'emyaka egyokonka mu mukaaga bweddu. Nzize mbagamba ebintu byonna bikwatagana ku bantu bayita aba DP ne DP block no opposition yonna. By the way, nafuna resistance okuva mba comrade ne banvuma on daily basis. Nenze nga bwe ngamba nti ekiwula bakikwasangalo ne nguma ne nga kangumye omutwe guno amazima gajja kwejjayo. 1. Mbagambye obulamu bwange obusinga obungi mbubadde mbyabufuzi era kyovula nti abantu bano mbamanyi nnyo bonna mu kubabeeramu nabasoma wabula nayina okuddamu okukola nga nze omuntu ngende nkola ebingasa okusinga okubeera mu byobufuzi. Kati abantu bano bonna nali mbamanya abasinga obungi kyemutaasooka kukkiriza mu kusookera ddala. Era nali namala okusoma dda mu 7 ng'abantu bate bannamusoma abalala nti mu 7 yajja alina system gye yasoma ng'eri mu bitabo. Bafuga batya abantu, bakontrolinga batya abantu, ate weeterawo otya oludda olw'okuvuganya, era okozesa etyo ensimbi z'omuwomusolo, era oyavuwaza otya abantu, era osiriwaza otya abantu. Byonna nezijja nga bimasitalinga mutwe ebbanga lyonna. Kati kuno kwali kunazaako bunaza. Comrade abataali well versed na political history wa Uganda ne politicians ne basanga obuzibu ne batandika okunumba ne boogera kino ono boogera kiri. But unfortunately at the end of the day buli omu kyena akola ki akiraba. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu bakiyita nti obuwangazi bw'emmese bw'ogirabisa ku ddiba lya kannamundagi. Njala nnyo okwebaza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obugumiikiriza n'obwetowaze bw'olina
si buli muntu nti abulina era singa wali okolera ku pressure ya public eri abantu singa abantu bakolamu ebintu bingi nnyo ebirala ebitali bituufu naye osooka n'otuula era wagamba nti nze sikolera ku pressure y'abantu njagala omuntu yennyini yeyambule ng'ebisigadde ye kennyini alina okwekolako emikolo. 1 tubadde n'abantu bano ebbanga lyonna nga muzze mbalaba gurupu nga mugira bagita Museveni kennyini abayita flies nswera. Abantu bano nze mbayita ba political prostitutes abeegeejiga mu bikolwa bye tuyita ebya political masturbation nti buli wamu ewali ekiwunya oy'obufuzi babeerawo nga banoonya kyakulya nakuumira Museveni mu buyinza. Ekizibu ekiriwo nti basanga omuntu atalowooza engeri gye boogeramu ne gye bepakegingamu ekuloozesa nti munnange bategeera. Kankuzizo katono nina statement gye nakola ne bagamba nti wali otuddekawo ne weebooza lwaki bannayuganda baali batya nnyo abantu aboogera oluzungu abambala amasuuti era nti balooya era ne bagamba ojjombulire olwoyo mu Uganda nga munnabyabufuzi ateredde nga tali makoona era ombulire olwoyo omu alina ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri sitede weekiri kibadde kivuganya Museveni. There is no way. Museveni yazimba abantu mu opposition n'abateekawo era nze mbagamba nti abavubuka ba DP UID bazzenga bazanya ebyobufuzi eby'okwetunda nga tebalina mirimu nga bazze bazanyira Museveni emizanyo gino nga bo mulimu gwabwe gwa kuzanya ebyobufuzi bafuna ssente. Ononjulira teri mwana wa DP wa UID wa DP block aina wadde edduuka eritunda akamasu oba eritunda obuleega oba cosmetics nga alina omulimu oguli permanent guugwo teguliibwo wabula balya bulungi basula bulungi bavuga emmotoka ez'ebbe sente bazijjawa babadde bazanyira Museveni ebyobufuzi ebbanga lyonna wabula ng'ekizibu ekiriwo tewali muntu asobola bengejinga kuba exposinga era nga beeyita ba political messiah kati nga bannayuganda abasigira ekifaananyi ky'omuntu bw'ayambala essuuti n'asiba ettaayi n'ayogera oluzungu n'ajja n'akwata enjogeza gye tuyita microphone n'ayogera olw'okuba nti bannayuganda tebasoma tebagoberera byafaayo buli lwawulira munnabyabufuzi nga akutta akazindaala ayuwayirimu agamba yoyo waffe kyekyo kumbe mu tactics z'ebyobufuzi munnabyabufuzi akuwa kyoyagala okuwulira n'amatuugo ne tasobola kuwa kiva mu bigambo byayogedde mu bikolwa oba onfuna. Munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya mu Uganda ayambala essuuti n'ayogera oluzungu n'akuteeka mu kifaananyi nti yoyo n'atandika okwogera ng'ebigambo byayogera bikuwa essuubi n'omuwa omwoyo gwe naye ng'ebigambo ebyo bw'omugamba bizze mu bikolwa tajja bikola kubanga babateeka kukola kintu ekyo. Ndoza mufunye bulungi nnyo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja ne People Power ne National Platform ne tubawo obuzibu bwe tubawadde obuzibu ne basanga nga tebakyalina relevance agenda okujja okubeera mu public nga nze mubulina musooseeyo jjo information nagifulumizza nga njogedde yaani gye babadde bye balagaanye okukola buli kimu kye bakola ensimbi bazifunye mmeka bakoze buli kimu nekifuluma public n'etuyamba n'ebeera ya mukisa nnyo n'etandika okuzuuka okutandika okulaba ensonga zino. Abo abatasobola biraba bye balumbanga lumbuye nga tebamanyi kikyayogerako kati mukirabye. Nabasomesa ekigambo kye bayita parallel state. Gwe mukono dictator gwe yeetera mu byobufuzi nga kumuvuganya naye nga gumuwa legitimacy nti dictator yeeterawo parallel state ng'emuwa legitimacy yeeruwa nti omuga nti mugenda mu kulonda yeeterawo bakandidate ababe n'abasponsoringa nga bwe batuuka okulangirira nti yawangudde bano bajja konsidinga nti omusajja yatuwangudde era akalulu kabadde ka mirembe tewali buzibu ekyo ne kibeerawo temwakimanya
era n'ateekawo ne iPod yesiga ekifaananyi eri abazungu nti Museveni ne banne they can sit together on round table they were discussing political matters eziri unified zibagatta bonna. There is no difference. Kyagulanyi n'agaana okugenda mu iPod. Kyagulanyi n'agaana okugenda mu ki? Mu iPod. We wava akabasa. Bwe yagaana okugenda mu iPod ne batandika omutumba. Tutandikira Kyaddondo kuwa MP. Ne tugenda mu campaign ezaberanga yezo ezaba MP abavangamu. Bano bonna bampuga tebalimu. Bambeke tebalimu. Wabula Kyagulanyi bw'atandika okuwanguza mu by elections zaba MP. DP Buroko ne DP bazukuka batandika okukwata Kyagulanyi batandika okugenda otambula nga batandika okukola gundi ezo ze Twitter trick mwazirabanga ziyagendanga mwezo ng'aziwa vibe. Bwe tutuukaano mu kulongo bwe tutuukaano ng'abagambye nti ngenda kwesimbawo agende walitandikano ne Kyagulanyi yagenda walitandikano kiza besi n'abasaba kanaaji mu managenda mu DP ne bagimu mu manasirika. Tutuuka okujja mu kulonda wano yesimbawo. Mawu ne banne bagamba nti tetukkiriza muntu alina center number kujja kwesimbawo. Buli omwamu isolatinga asigala bwomu. Bonna nga basirise. Tusigala mu people power tugamba kale katugisalinga ng'ekibiina Baruga Hare Balamu n'agenda n'aligisalinga people power tusigala nga tuli empty. Ekibiina president n'amala yamayigi yaje ekibiina n'akifuna. Bw'amala okifuna ekibiina kino Museveni n'agamba wait a minute. Before nga tanneesimbawo twasooka tugenda mu legal battles muzijjukira baaliwo. Ekibiina si kikyo, ekibiina wabba kibbe, ekibiina wakola sisi mayigwezi mu kulembeze. Ezo na legal battles mwaziraba. Tumala tukiwangula. Museveni asindika abavubuka be bonna aba UID n'aba DP Buroko ne bajja bayingira ekibiina. Konza tufudde omuntu alabye. Era abajjukira video ze nabaga nti omuntu alabye. Ne ngamba njagala mu ndabe bubi kantandika okufaafagana n'abantu bano. Abaganda tugamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Ne ngamba nze kamba ngange single-handedly munansangayo. Ng'olomaze okusoma history wa Ssekabaka Muteesa, Ben Kiwanuka, ne DP ne Kewaayi ng'andi wano. Ng'olomaze okusoma nti Omungereza yagaana okukkiriza Omuganda okubeera mu magye azwero nga n'ebyobufuzi tamukkirizaamu ng'amulesa abeere mu bizinesi ne mu byenjigiriza. Nga buli Muganda yenna yajja ow'amaanyi baateeka parole state Mengo ne mu opposition ng'erina okubulookinga omuntu oyo. Kati gwe ky'otaamanya Ssemwogerere bw'avaawo yawangula. Sebaana najja n'awangula n'omubba. Ziretali Haji Nassa Ntege Ssebaggala from nowhere. Ng'alina amaanyi. Teyali wa Museveni mu kusooka. Ssebaggala teyali wa Museveni mu kusooka. Ssebaggala aleeta ekibuli. Olwo Museveni agenda okulaba takyalina wagenda kwekwata. Asikayo Besigye amuleeta amuteeka mu ki? Mu byobufuzi. Ne babbetika ne bajja batandika foomu agenda biki byonna batandisa wupate kati. Singa Ssebaggala mu kusooka ali wa Museveni. Ssebaggala ne baleeta alina certificate ya senior 4 bali bajja mukkiriza okwesimbawo. Naye okuba nti yali w'amaanyi Museveni yagaana omukkiriza n'amulemesa.
omusajja n'agamba no bino byonna bimukola okunteekako amatu no problem bahakazi mukikole musobola okunteekako amayembe no problem ekyo sina buzibu Museveni n'agamba no ono tumuggyemu technically ne bamugyamu olw'okuba nti abaganda tulina omutima omulungi Sebagala n'agamba nti Hajji alagidde tuwaane tuwe Besigye emyaka 20 nga tusupportinga Besigye kati mu kusupportinga Besigye Museveni atandika okusindikiramu abantu be ne bajja Musuubi ne bajja Wokotuwaka ne bajja buli kimuga bajja bazimbira oluzamutya trade jeva awo bakomezaawo kati bwe tutuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'afunye ekibiina bonna nga bwe baali eri ne bajja ne bayingira mu kuyingira ne batandikirawo nakubirawo mukaaku nembakubirawo bonna lumu essaawa zino ne yali organizing secretary Kidandala Sulaiman ali South Korea mu komera bamusiba lwa business ze abajjukira nakubirawo basajja bano nga bakajja era abamu tebafuna kaadi ne baddayo naye babike nti yafuna kaadi waliwo omwami lawyer wennakaweeyo lawyer mumanyi bulungi musajja muvubuka wa DP ne teyafuna kaadi ne tusigazaako bano kati bwe tusigazaako bano ne mmanya biki bagenda okukola nga Museveni amaze okufuna bantu ki bagenda okukozesa tugenda mu kawutuka wangula tumala okawangula batandika emize gyabwe nzija njogera buli lunaku abantu bagala Lumbu yabadde ki lwaki Lumbu yakuba Lumbu yagala Kyagulanyi asigaze nga talina muntu yenna lwaki mukuba bakulembeze Kyagulanyi ne mbagamba nze ngenda bakuba mpaka munnange abasajja bwe mbategedde lumu mpaka olwaleero kati ng'oyagala okutegeera nti emmwandu bwanika ekola era totta kibe nga tonnya kikene nyandusu Katonda oli w'amaanyi ompanguza entalo nyingi niyo wanguza Kyagulanyi entalo nga takutteko muntu ne batulangira tuli basiyazi which is okay ne batulangira tunywa enjaga which is okay naye wali obaddekaawo omuntu najja okulonkinga eki nakino kansooka enkyogera Mr. President abawuliza mujja kitegeera waliwo kye tuyita technical withdraw Mr. President manyi owulira bulungi waliwo kye tuyita technical withdraw oba tactical withdraw kibira tactical withdraw waliwo tactical withdraw eziri politically motivated nga tebajja zitegeera at the moment nga zina kujja at last najja ne bagamba nti Mpuuga yayina abaka ba parliamenti abasukka mu 30 be yaguza Museveni pule ekyaliwo omuzanyo gukyaliwo wabula kati ekifaana kye basiigidde olwaliro abantu public kyenjagala mukyetegereze one omukulu ono abadde amaze ebbanga ng'ayagala kuyiwa kibiina kya National Platform ne mumulemesa ng'ayambiwako Charles Peter Mayiga BBS, CBS, NBS, State House, Semwayi Police okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu mu social media ne mumulemesa kati n'agenda akole Thanksgiving lwe yalina okulonkinga ekibiina ekyo bye yali ayise munaamo ne bagaana okujja ne kimulema najja nga akisika mpaka olwaleero nga 6 kati tebakulya ssente bamemba parliament bootalebyeeyo nti bakikoze tebakimanyi egi bayita tactical withdraw Mr. President eyo bagiyita political tactical withdraw wano tebazze ku mukolo gwa Mpuuga wabula bali naye ekyo kyo bakibagambye temusobola kugenda kweraga essaawa zino musooke musigale eno mulowoozese Kyagulanyi n'abalala nti muli ku saidi yaabwe
nenga ate bali kusaidia yani saidi chovala mpoga genti tugenda kwegatta je bujjakeyo n'abantu abalala beebani bakubala empiki nga naye bwobabala ompulira bulungi nnyo bakubala empiki nga naye bwobabala kati bambi ba parliament ne bakansala batazze bonna kyebakoze bakiyita political tactical withdraw so katulaga kifaananyi nti oli nabo oli kasooka avuga ekintu kye oluvannyuma tojja kojja ejja kubeera ekifaananyi kye bagenda okusigiikira gye mujja kati mujja kiraba kati kyomala okitegeera kyabadde alina okukola mu panic bamufeze batya gowe naali kuno nga wali okoleddeko omuyindi takuwa ssente n'owangala nazo n'ozikolamu ekintu bw'otasanga kizibu nga kimalawo ssente ezo boda eyinza okukuba oba nadoda yinza oga nti nkugobye n'onyonyumbira ga ssente ze bakuwa zibeerako ebizibu the moment omuntu yenna asinkana Museveni amuwa ssente ze afuna ebizibu kati ate wano balina omuntu gwe bameesinga naye ng'ali blessed Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ogenda mulumba akutunuulye wabula ogenda kweyambula wekka otya Mpuuga olwaleero alonkinze ekibiina kye ekya Democratic Alliance ekibiina kino kambazzeeyoko yali yagula ekibiina n'enzija n'ekikuba n'enkiyiwa ne lonkiyagaana nakikuba ne kiyiika ne mukikuba ne kiyiika n'akirekayo kati bano abafere bamukaaku badde balina omufera badde balina muferera luddawa kati kankulage ekyo mukiraba kankizuuminge mukiraba bulungi nnyo ekyo bakiyita TDA mukiraba bulungi nnyo bakiyita TDA kati bano badde balina omufera okumugjamu ssente batya Democratic Alliance yali gestalingibwa mu 2015 nga tolekera akalulu ka 2016 Mbabazi mwe yali era bano bamukaaku n'abalala mwe bagendera okujoyininga Mbabazi mu go forward webagenda okujoyiningira Mbabazi mu kalulu ka 2016 eno yo go forward mugira bulungi nnyo njala balaga bintu bino bitegeere bulungi nnyo kati ekibiina kyo ne kibeera Uganda kyasooka kubeera UNDA Uganda National Democratic Alliance kyekino wano okira bulungi nnyo Uganda Democratic Alliance era bebano wano nga balina Embabazi mu go forward obalaba nga balina Embabazi oyani oyo si finito bano bonna mubamanyi oyo wuuyo Mbabazi wala bulungi nnyo mukiri ekintu kye bayitaani go forward tujja mpola kati gana amawulire gaali ga 2015 gasoma bwe gati former Prime Minister Amama Mbabazi is scheduled to be nominated on November 3rd 2015 at 2 p.m. a few hours after the nomination of President Yoweri Kaguta Museveni on the same day. This was reviewed on Wednesday morning by TDA.
This was reviewed by the TDA Go Forward interim spokesperson Michael Mabike at Mbabazi's campaign headquarter. TD what? Ono yana no Simabike. Oyo Simabike oyo. Sibebo. Ngenda babya. Kino kikyalo nkinzo olwaleero. Kikyalo nkinzo olwaleero ekyo. Kikyalo nkinzo olwaleero ekyo. Kyalo nkinzo olwaleero kye bayita Democratic Alliance. Which Democratic Alliance ye history wagobazi baberamu all along nga bajja bayiwa ebibiina byonna ebirina omuzinzi okujjako Museveni. So buli kyonna ekigambo ekyogeddwa wano njagala tubeere very curious and careful. Tebogeddeeko ku statement nti bagenda kujjako Museveni in any possible way obanga bakozesa tactics bweziti. No. Their main focus was Robert Kyagulanyi Ssentamu and the National Unity Platform, including the People Power. Chikuwa kifaananyi ki? Their main focus is Robert Kyagulanyi Ssentamu, National Unity Platform, People Power. Tewali kintu kirala. Kubanga bamanyi nti ono gwe muzizi ogutawaanya mukama waabwe. Bayina ogulwanyisa. Kati abasajja bajjidde mu TDA lwakuba nti bataddewo Democratic Alliance bajja okali kati. Kati ebintu bino tubadde tuze tubibagamba naye Katonda nga bw'atali anguzi. Mu bantu bonna b'oyinza okuleeta nga bakugambye nti omugenyi omukulu y'empuuga ku mukolo guno. Naye nkitegeddeko nti ate omugenyi omukulu abadde Alion Skinny abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Lwaki yabadde omugenyi omukulu? Kansoke omanyize mbeera observant nnyo ku bintu ebyo bigenda mu maaso ku mukolo. Lwaki yabadde omugenyi omukulu? Alion Skinny aluddewo okutuuka. Batuuse ne baga nti obudde bugenze katuyite empuuga ne bayita mpuuga okwogera. Era mpuuga n'abadde ayogera wano. Kindly resume your seats. To you, fellow countrymen and women, gathered this afternoon, today, a very special day in our political culture, in our political history, redefining our journey to an enduring democracy this afternoon. It's my singular pleasure and honor to welcome you and appreciate you for turning up in these huge numbers, albeit on short notes. Very welcome all of you, countrymen and women. Invariably, in life, there is time for everything. Omugenyi omukulu najja. Bangambi waliwo abakyamusiza ennyo kamala okusetulina abakyamusenda kigemu. Then I will resume with my communication. Kati bobanga gwe mpuuga former leader of opposition achikira Masaka Nyendo omuteeketeeke omukunkuke omufuuyire omunyampire politikae nobanga omuntu go ngoba kuwadde oyogerenga nanyi mukolo
ne wajja omuntu n'ogamba nti nga mukyamuse nnyo ndooze muntu omukulu kansoke nnyimirize mu malo musanyukira gye speech neekomaawo ku levo y'omwanya ono gye yeeyita ne banne bwe mutuuka okuba nga Allion Skinny ye mugenyi omukulu kitegeeza emmandwa Bwanika ekyakola bw'amaze okuyimiriza okwogera okwo ne batuula wansi ne bakola endagaano. Njala soka kubuuza omwami ono yagamba nti ensonga z'ebyobufuzi teziyingiramu tebiri by'abayimbi. These are political matters. We don't engage with the artists or musicians. Yeah, these are national matters. So some politicians here, they behave like kids. They think that this is music. This is not music. It's not all about politics. So Mr. Demapuga Mpuga, so how dare you on the official occasion like this one, you turned against yourself and you invited an artist and you went into a memorandum of understanding on what grounds, on which issues. Allion Skinny is not a politician, he's a musician. Allion Skinny simu na byabufuzi muyimbi. Kati ogenda otya mu memorandum of understanding no muyimbi ng'ate wagambanga tokolagana banyi banjaga, tokolagana bali babikola, tokolagana bayimbi. Oyo sina chairman wero siwanu sina kansala. Mulina diru ki mukyasoko kubuuza kati okumanya sitaani ayine fujjo mwataddo ssente mukolo gwonna nabagamba olyato lifa magoba mwogedde ebigambo ndabye ono nalinga embizi ya Nadizi Kasibante Moses mwebwa yali enye embizi yafaana embizi ayogedde ebigambo bingi nnyo nenga focus ye eri ku Robert Kyagulanyi Center mu 6.7 era bo bavuganya Kyagulanyi wattu omuvubuka omukolo gwonna agutidde mu ddakiika egi omukolo gwonna gwe bategekedde almost entire career life ya Mpuuga political career ya Mpuuga omuvubuka agitidde mu ddakiika emu ovanga tulwanyisanga Kyagulanyi okulanga ekintu ekirala. Political career ya Mpuuga yonna ne mission yaabwe omuvubuka agitidde mu ddakiika egi mu statement gyakoze. Omusango gwasoso kuntekebwako mpita mu bumpimpi mumanyi nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages eneneko bobobba obire kuleve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangon. If you don't respect the elder oba the leaders of the people kitegeeza you don't respect the people. If you don't respect the leaders, that means you don't respect the people. Emmanda Bwanika eyogezza omwana ono statement esose mugambye nti ye yabba essimu era agenda kukolagana n'omubbi yabba ebitaano wabula n'ayongerako statement gati omuntu yenna bw'otawa kitiibwa mukulembeze kiba kitegeeza abantu tobawa buki tobawa kitiibwa. Kyagulanyi Center ye mukulembeze Mpuuga yaganda omuwe ekitiibwa kitegeeza tassa kitiibwa muki mu bantu amukubye golo kankabadde mwene statement mugitegedde ng'ovudde kulijja muwuddeko mbu babbi bombi babbi
n'agamba ati ffe tugenda kati ono mubbi gwe tufunye alina eddala lyalikedde ery'obubbi tugenda mwegattako tugende mu ddala ery'obubbi eyo statement gye musinze okuteekako nnyo essira wabula statement gy'akoze ng'afundikira yebadde enkulu ennyo mwena temugitaddeeko ssira political career yawuno weewedde era kamera oluvuddeko ne tv neevaako press conference ne function weekomye to exit to function weekomye wulira bulungi nnyo munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido akugambye ye ali wano kwogera bigambo bye yabba essimu ne mukulu we nabba ebitaano n'akugamba nti bafaanaganya ebikolwa eby'obubbi era n'akugamba nti birds of the same feather flocks together ekya flocks takyogeddeko nze nkyogeddeko ne mu Luganda kitegeeza nti ebinyonyi ebifaanaganya amabala oba ebiwaawa bibuuka lumu byonna bibuukira wamu birds of the same feather flocks together bwe kivuunwa mu luki mu Luganda nti ebinyonyi ebifaanaganya ebiwaawa oba ne kkala oba n'olubu bibuukira wamu nga bw'olaba ennyange bw'olaba eŋŋaŋa bw'olaba empungu zibuukira wamu kati yakulaze nti levo ye kwali mpuuga kwali mubbi mufere mutemo aziweero nga byayogedde byennyini bye biri ku mpuuga political kali aba agikubye naye nga agikubye atya knowingire o unknowingire kano ka video kagenda ku trendinga function yonna ebisigadde byonna bikomye okwekizizitinga n'okubeera function okuddakiika eno statement weeweddeere wegweredde kankabaddiremu mukategere bulungi nnyo munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leva ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangon if you don't respect the elder oba the leaders of the people kitegeeza you don't respect the people bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga gwe abataba bantu kitiibwa video ngikomyawo oba mwagala ngyongereko egye bayite Mandwa Bwanika ani mukulembeze w'abantu Gilbert Kyagulanyi Ssentamu bw'otamuwa kitiibwa kitegeeza towa abantu kitiibwa era weerimbise mu kifaananyi eky'obuyaaji video ngyongereko bangikomye wano video ngikomye wano oba ngyongereyo kankamale wantu ngene ku kirala bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi
nenga gwa abatawa abantu kitiibwa okitegedde kati ate waliwo ebimu mutagenda tegeera ng'ojja kuddayo ewammwe lulu number 1 the boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number 1. Thank you. Who is Mpuga's boss? Mpuga's boss is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Always the boss is right. Ani mukama wa Mpuga? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwaba tamuwa kitiibwa kitegeeza tawa abantu kitiibwa ate akugambye nti Jehova ne jibulaga mukama wo abeera mutuufu. Eje bayite mandwa bwanika. Omukolo gwonna we gukomye ne gufa teguze. Okujjako kwongerako nti mutuwenge ekitiibwa era wulirizanga nnyo omuntu wadde tomwagala muwulirize. Kino nkikusaba. Wadde omuntu tomwagala fubanga nnyo muwuliriza. Ngenda kuzanya akatambi ka comrade munnayuganda munnange wadde yali ku saidi ya Museveni omugenzi Isma Olaxis. Ebigambo byayogera nga nyongera ku bigambo bino lwojja okutegera nti wange obudde olize omuntu omwagala batomwagala ulize ebigambo byabayogedde. Nange bwentyo videos emuli zijjangayo ne muli ebigambo byabagamba ebimu nga byatuukawo ebimu nga tebinnatuuka mugete omusajja yafa n'essimu nenge ebintu bino byonna byogedde mu video nga zikyaliyo. Muwulize bulungi akatambi kano kaddakiika 7 mugenda kawulira nenga byayogera yali copycat mu bye najjanga njogera nkiddamu. Ebigambo omugenzi byayogera nga yakolanga copycat mu information yange. Kati njagala oze bigambo by'omwami ono wadde mugenzi ojja kakasa nti muwenga abantu amatu olize information. Mpuga avudde nenga wonna yayagala dde obukulu yeesiba mu masaka ne wogitemamu agifiiramu yagiremesa ne mukasambidde. Mpuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one time basse bajja okwota be mwateeka mu NUP bajja yita mu parliament ne budget ezennene ze balina bakoludinga ogenda owulyanga Bobi Wine bamuvuunise be. Basse bajja okwota bajja kuyita mu parliament owulire ng'olunaku lumu bakoze eki? Nzize enkuba enkwe z'okkola delegates conference nga ba DP block bakumaze okukola network wansi olunaku grassroot nga baagala kukubira president mu kalulu kaki ka delegates conference omujjamu ne zireeta gurupu ya Mpuga mu parliament erwana zaake olubajja emiradala gya president ne baleeta etteeka erijjawo luupu nawe lukyagenda mu parliament mweriri ebyonna bye bintu bye twagezangako balaga ono mugenzi yayogera naye nga yali copycat nga ajja mu information ya yembagamba. Ba nga bamugjeeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulira tulina okukola ki okuwulira. Musajja abadde mu parliament ebisanja 3 nga looya nga wakolako n'emmengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyakola ki. Kati abanuupu tebatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eriddayo to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye we mbabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala nye obukulu omusajja yabugabye. So kyembagambe wali nti bwe tuyingira people power ne national platform buli muntu yenna amaaso yagaza ku president na ku Museveni. Tewali muntu ya focusinga kuba n'abajja nalinzo ogu ono mugenzi kyegenti yakolanga copycat mu information gye nafulumyanga mu yakolanga information. Kyenkugambe wali nti abala mwenna
amaaso magateeka kulwanyisa Museveni na protecting a president wabula abantu abajiramu temwabateekako focus nembateekako focus kankabaddizeyo kana akabaddire mulungi mukategeere kawulya bulungi nnyo indigenous party gyawagidde okuva mu buto mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu ekyo nno kivudde ku ki bambi movement ye teattracting abantu basoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyo yezaaki ndakukankazeewano bajja okwota be mwateeka mu nuupu bajja yita mu parliament ne bajeti ezo ennene ze bayina bakoludinga ogenda owulya nga Bobi Wine bamuvuunise bebba nga bamugjeeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki okuwulira musajja abadde mu parliament ebisanja bisatu nga looya nga wakolako n'emmengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyabala aba ne kyakola kati abanuupu tebatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eriddayo tetu Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye we mbabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala emmye obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate nga bulijjo balina ambitioni za leadership awo bampuuga baayagala ddofuga kati oyinza otya okukeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja recentire ekyo nno kivudde ku ki bambi movement ye teattracting abantu basoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyo yezaaki ne ssennyonyi kati komiti zo zigaba immediately ng'akalulu kaakaggwa nagamba bampuuga bawa Bobi Wine ultimatum bw'otatuwa bifo bino bisatu tetugenda mu maaso naawe we are not going anywhere ahead with you kino nkubuulira mugenda balaba aba MOP mujjukira bannabbiira Naggayi Besigye ye yabaleetanga naye nga tebamuwulira mugenda tuuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate bajeddeze ensobi eryemu nti omuntu aliroko awagira n'omutima gumu wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nyawo bampuuga mubeegendereze Nambooze yabagamba nti nzize mu nuupu naye kadi yange ya DP mpummuza mpummuse ekitegeeza balina core values ku DP just bukulembeze bwa Mawu kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mawu mu mubiwawadde mwali mugenderedde nti nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe mwe muli alternative in business bino bya career building kati mpuuga bumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda basegona mugenda gaba kosasi temuyina alternative bano bemuleese basajja bayaaye nnyo mpuuga eyava mu DP n'akola suubi ajja akyukakyuka gw'omutrustinga otya ku yiyo pate empya weyalekerawo indigenous pate gyawagidde okuva mu buto mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9 kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu palamenti nga tebabawanga ku bifo ebyo mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa ba Cam Join lately Nambooze abaana b'oligino bali makomera bano babaali babalebya palamenti tebabakwata mwera mu bwongo temutegeera njagala mumbuulire ebbanga lye mubeegayiridde bata abantu n'okumba balire balooya be muyina
mumbuli esegona yali akoze difayiro mpuga yakolayo ko difayiro yokuta abantu bawoza Facebook free our people but they don't go to court kale genda babigane bugani nga wetumanya afe tumanye ti wano kali amagwa nayo kubalya ba musango gwa politics ya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera bana mwe chovola ba movement ya mwenagano jega tako muwa abantu nga babadde n'enjala kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne kubwala sisi mwira position kije muwadde singo bwa RCC bwa Kampala bwaba yefuula n'avaawo namana ayingira mu pate ya mu last minute what makes you think ntitajja kwefuula nga Lukwago yesimbyeyo mu FDC mwino manya ba politician aina level watu kakati mwe ebyokulonda byawedde mwe babalese kiringa woteeka akasenge joyi wechayi ngo yagala nnyo omujaja n'amaja bwotuko okunywa bino ebikicho bitera wakasenge jano jamu eno chayi awunyo obulungi nga tobetaze kukutawana na bili bikicha kati mwe bikicha mwavudde mu kalulu ebikicha bayino bijjamu ne basengejja ne mwasengejjeza baki nkwezenge abana banja sente za mama mbabanyi muwanga kivumbi yokuula bakatonda ya muwa anyonyola n'ekifunzo kyange ekituufu semuju yabagambi bana twenga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidate ba Museveni ng'ate nabo basala busazi ddiiro laba Anita Amonga abadde mu FDC ate katoyo go trustinga owaffe n'olekawo owuwo n'ogaba nnaye maama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama no trusting ya step mother wo is it possible jukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire mpuuga tebaaliko Nambozi teyaliko video mpanvu naye mu kintu ekyo na mbazzayo gyenzijja olugendo luno dutuusa lwaleero tewabadde wangu sanza okuvumibwa okuyisibwamu amaaso okukola buli kimu ekyetaagisa naye wendi sirina wendaga kula eggwanga lyange ate buyonna abasajja bano babikoze naye Katonda ayagala ensi okukyuka ali ku ludda lwa Kyagulanyi ali ku ludda lwa nkyukakyuka kubanga mu kusiika kwakoze mu bulumi obw'ekitabo awangudde entalo nyingi mu kusooka abantu abasinga obungi baali baagala president akolerewo ebikolwa nange kenyini nali njagala akolere ebikolwa ayiwe abantu abo nali nagamba nno katusoke tulyomu tumuleke akole byalina okukola ensi emutegeere nange bwe nava mu kkomera nasaba president nti yuwa buli kimu ekyetaagisa naye enkola ye nga bweru akwata bwati ku ttama aba alina byalowooza buli kimu kitaagisa okwejjayo nga talina gwakubyeko talina gwaboggoledde era kati essaawa zino alina olukusa okulonda vice president wa Buganda omupya kubanga buli kimu katta kyalina gwagenda kwebuuzaako buli kimu kyetadde ku sowaani nga talina gwavumye talina gwayomberaye naye nga singa saayogera bintu bino mu ntandikwa walayi twandibadde tuli mu katyabaga k'amaanyi y'ensonga lwaki ne bwe twava mu kalulu buli politician yenna yasirika ba MOP basirika ba kansala basirika ba buloga ne bambira omukabwe nga kirina komawo as usual babadde mu FDC nti okulonda olugwa nti gundi yawangudde buli omu ng'azingako ne ngamba nedda revolution teba ya lunaku teba ya wiki teba ya mwezi eba ya myaka bakyali musituke tutambule n'olwaliro kye kyatambula
bekyalemerera bawagokwako abasigala ku basigaddeko n'abalala bakyeyongako. Gwe mulimu gwange bwe buvunaanyizibwa bwange tusigale ku mulamwa tutambuze ensonga eno mpaka bwenegguka. Nabagamba nti nze sirina mukwano gwange munnabyabufuzi era sibeera mukwano gwa munnabyabufuzi kubanga bakozesa nnyo okwagala kye baagala okufuna. Buli kyonna nze nkibagamba dde wano nti n'okubanja abasibe ffe babuloga tetwandibadde tubanja bandibadde ba MP bakansala baani ne mubadde mukola omulimu gw'okubanja ne demonstration ezibadde mu nsi yonna ba indigenous Uganda zibadde bazikola nga mpozi omuntu abadde etamu demonstration ezo abadde zaako endowooza n'enku nnyingi muwada be bantu babiri bokka abadde beetamu demonstration zibadde zitambula ku international level abadde enku nnyingi muwada ndowooza ne zaaki if I'm not mistaken bemba parliament pozi ne wayusa mufumbira if I'm not mistaken ne president kenyini abadde azenyigiramu ani omulala Saddam Magic abadde azenyigiramu na abatonotono babadde bazenyigiramu nenga betwalonda bennyini buli omu n'azikiza n'akola kyayagala. So technically Museveni bw'ati wabadde abalanga empikize abazizika abantu ne bajja ne babeerawo ne basikiza ekintu kyonna kizikira. Kyovula nze badde bakomulejja ku mutimbagano avuma lumbu yenkutunengala bannono kyovula sibaddamu wattu sirina budde buddamu okomule neyomba nange kubanga byenkola tobitegeera tojja bitegeera. Nkola video for 2 good hours statement gyekoze nga sigiddamu nga ngenda ku statement endala kubanga mba n'ebyokwogera bingi n'ebyokwexpose nga bingi. Nsaba mumpe time nkola omulimu gwange nja guggusa naawe kola omulimu gwo gw'olina okukola era mbasaba na buli muntu muleka akola omulimu gw'alina okukola. Otherwise singa sikulemerako nakugamba nti wagumye omutwe oba eyeewoza omubuga bazikuba nandibadde okwogera kuno nakuvaako dda naye ensi yange ennuma nga bweruma president. So ngenda kusa comedy ali eyo kola oluwalulwo totunuulira ku bintu bya mukwano gwo bya comedy muno byagera gwe kola bibyo differently kola bibyo kubanze mbadde focus nnyo nenge ekisinga okunumbisa nga bamulina emikwano gya bannabyabufuzi. That is a mistake. Never ever befriend a politician. We are in the revolution. Never be a friend to a politician. Never in your entire life. Because he can disappoint you anytime, anywhere. At one time, buli muntu yatuuka okubanga alaba Mpuuga ayimiridde ayogera bulungi nnyo ali presentable nenga tebamanyi kikyali munda na mission ye. Right now public ekitegedde ate ne nature eyambyeko public okumanya Mpuuga yaani n'abantu okutegeera Mpuuga yaani. That is it. Olutalo temulwana mwekka Katonda atulwanirako olutalo luno. Empewo za Buganda zitulwaneko entalo zino n'empewo za Uganda zitulwaneko entalo zino. Kati muganda wange bw'olaba kaabirako naawe kaaba. Nawe kaaba. Kati kyenjagala mutegeere ekintu kino njagala mukiteekeko nnyo amaaso. Kyengendo mbagajala mukiteekeko amaaso. Museveni anoonya wawumuliza obuyinza wakyamubuze. Wabula don't be surprised. Teweewuunya ng'abantu bano bazze ku ballot paper. 1. Wasanya Karo Charles Peter Mayiga akibuzabuza ng'afuka anaaba. Nandala Mafaabi
Mpuuga de Mapuuga, Nobert Mao, Elias Lukwago oba Winnie Byanyima. Abantu abo amanya gemba asomedde mu notisingi bayinza okugaforcinga okujja oba butajja. Kiki ekiri manya gano kankumenyere bulungi otegeere. Museveni agenda kunoonyayo omuntu we Omumaserengeta ga Uganda ng'alina okusalako obumu ku maanyi ga Kyagulanyi agali West ge badetectinga. Your point number 1. Museveni agenda kunoonya eppeesa ly'omuntu mu Northern Uganda okusala ku maanyi ga Kyagulanyi agali mu Northern Uganda. Museveni agenda kunoonya abantu either babiri oba mu Buganda agenda okugezaako okusala amaanyi ga Kyagulanyi mu Buganda. Museveni agenda kunoonya omuntu mu East okulaba ng'asala amaanyi ga Kyagulanyi mu East. Kati lwaki weebuuza nti obubadi obufere obuyaaye bwonna obw'ebyobufuzi buli mu Buganda? Weebuuze lwaki akavuyo obuvuyo ba political prostitutes ba political dealers bonna basentalinze mu Buganda. Era lwaki at this particular moment Museveni atya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Omuganda nti alina opportunity nti Amaserengeta amambuka obukiikakkono obukiikaddyo alina support. Buli kitundu agenda teekayo omuntu akendeeze nejjukira ye wana akulaga okusinzira ku bibalo byabwe akulaga alina solid vote erwa esooka y'aba refugees abava Sudan abalirigiba okulonda bebawandiisa abava Congo bebawandiisa abava Burundi bebawandiisa abava Rwanda bebawandiisa abava Somalia abava Eritrea n'abava Tanzania abalirigiba okulonda eyo solid vote agirina. Alina ya police, alina ya amagye, alina ya government officials, alina ya SFC, alina ya UPDF kwa katale chairman wakakiku kulonda. Kati wano wagenda okukola omuzannyo gwe ng'akozesa ssente ze babye mu Bank of Uganda. Naye provided waliwo ekifaananyi n'amaanyi ag'enjawulo agavuga Museveni okutambula eggwanga lino ng'atambula buli kimu kya Uganda kati ssaawa zino si lwakuba nti ayagala no. Waliwo shift enkyukakyuka oba okuseerera kw'obuyinza obugenda ng'awulabira ddala bugenda. Wali maze okuwa ekifaananyi ye mwasuubira akalulu. Naye nakugamba nti bw'okisuubira si bwe kiba kikyukamukko. Okusinzira ku intelligence report ya Museveni gyalina ku mmeeza emulaga nti UPDF yokka Kyagulanyi alina mu 67% of support. Wandika ebintu bino. Okusinzira ku intelligence report eyakolebwa UPDF CMY ne ISO, Museveni bamuwa reporting emulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina 67% support mu UPDF. Wandika ebintu bino. Museveni alina intelligence report emulaga nti UPDF ly'eggye ly'eggwanga. Museveni alina intelligence report mu police ng'emulaga 62.5% all serving police officers in Uganda basupportinga Kyagulanyi Robert Ssentamu. Zino nkwali intelligence report ziri ku mmeeza ya Museveni naye kwaliko na kuyomo kwali eyo police. Museveni alina conclusive evidence nti mujjeri mukuuma erya SFC ebitundu 52 byonna
byaga Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakuba bagezezzaako nnyo evidentire okunyiga abaana boogere gye bagwa bavuga mzee tova ku main mzee tova ku kitova ku main bwe badde eno mu kampu biboogera birala kati ekyo nakyo weekiri kati bwe tudda mba government officials okuva ku Kiriina okutuuka waggulu Museveni alina intelligence report nti na information yefuluma ejja ku social media yonna eyita mu government bodies kitegeeza 70% bonna tebamuwagira 70% bonna tebamuwagira bonna tebakola ki tebamuwagira kati we tudda mu Banyarwanda one ogenda kuseka Abanyarwanda Museveni be yaleeta okulonda ne mu kalulu akawedde yabanoonyanga tabalaba nakati tabalaba baabulira luddawa one abasinga obungi bakimanyi nti omusajja ono wadde yatuyingiza eggwanga Uganda bannayuganda bantu balungi zino zonna intelligence report bannayuganda bantu balungi bawerokaminga ne bakizuula nti Museveni yakola effujjo ku bannayuganda erisobola bo baleetera obuzibu kati bo tebasobola kwenyigira mu bikolwa ate byakweta bangulira wa we bafunye obuddamu oba we bali essaawa zino okitegedde bulungi nnyo kati ezo intelligence report Museveni azirina bw'amala okuba nazo abalaki kankuzeyo mu 2021 olunaku lwe balangirira akalulu evidently mwenna mwakiraba eyasoma ebyokulonda Simon Byabakama yayina omusirikale yali amuyimiridde mu mugongo ng'ayina n'emmundu ng'ayina kusoma kye bamuwadde obujulizi buna mwabulaba naye prior to that Museveni yali amaze okuinstructinga SFC ne ba trusted generals mu UPDF nti singa Emandwa bwanika erinnya Byabakama n'alangirira Kyagulanyi ekiro ekyo kyennyini UPDF ne SFC baali bawambirawo eggwanga gwe kennyini ali ku simu eno oba essimu yo deployment ezaali buli junction yonna nekkubo agaali gyanjira okufuluma ekibuga n'ebitundu bya bonna gaali deployed nga bafulumizza amagye n'ebyokulwanyisa muwuliddeko intelligence report eyafulumye ne mu mawulide g'e Kampala ng'ekulaga nti Museveni yalagidde bakomanda nti bonna ebyokulwanyisa byonna bidde mu Amale omuli emmundu omuli tanka n'emmamba zonna teziteekeddwa kubanga zikozesebwa nga tamaze kufuna tebafunye biragiro kuva wa Museveni kennyini si wa muhoozi wabula Museveni kennyini one ayina intelligence report emulaga nti bannayuganda bonna anonymously bamukooye any slight mistake amagye gayinza otakinga over bonga tebannakola kudita kyovola alagidde nti emmundu ziddemu Amale zonna ennene n'entono okukola ekintu kyonna ekikwasaganya n'ekyekulwanyisa ne orders ziva ku mmeeza ye ng'omuntu si ku muntu mulala yenna kubanga alina kyasensinga ekikyamu naye aganaafa bagasalira essubi bino byonna tubyogera mufuna information
mulina okulumwa naffe tulumwa n'abali ebulaya baagala okuddeeka eriyo n'abalowooza nti ekisoboka naye njala kugamba ekigambo kimu politics akolebwa bantu ate ffe tukola obwaffe naye international community n'abazungu babeera ne interest zaabwe omuzungu babeera ne interest mu kitundu ekyo kitegeeza nti aba alina influence mu bintu byonna ebikolebwa mu nsi ezisinga obungi za Africa. Era Museveni alina intelligence report emulaga nti eggwanga lya Bungereza ne lya America batandise omwaisolatinga mu economic activities ne mu military activities. Ng'eggwanga lya America li planning okukola train egenda okubanga etambuza ebyamaguzi obijja okubiisa Central African Republic biyingire Congo, Zambia ne mu nsi za Angola wezi bagenda kukola training eyambuka eyo. Kiba kitegeeza nti train eyo tegenda kuyitako mu Uganda ate bayinza okumala nga bagiyingiza ne Kenya era nga teyise mu Uganda. Kitegeeza automatically batandise omwaisolatinga. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe Munnayuganda yeeyo lubalembera nga n'embiro kw'otadde nakunnyonnyola Uganda nti omuzungu nswera ewali ekiwunyawera gategenda wantu wa kilininge era omuzungu alinga mbwa baagala akabalaza akasiimuule tebasobola kugenda wali kabalaza kachafu bagenda wali kabalaza kasiimuule kati omuzungu wali ekiwunya walaga mwe munemekinga comfortable mu nsi yammwe nga babakolako ebikolobero omuzungu ne musirika nga temulina kyemulaze nti munyigirizibwa talina kyagenda bayamba kubanga yakimanyi nti okuba enduulu kw'abantu kwe kuvaako yo okujja okuinterveninga otherwise bwemusirika nebera comfortable tajja kufaayo kubanga ebyokukola alina bingi ne with the time buli omu alina okukola kyakola naye bannayuganda bali ku ground muve mu diversion muve mu stanti muve mu kusabiriza ensi yaffe esobola okwaccommodatinga buli munnayuganda kuba tulina mineral resources ezisobola okwaccommodatinga bannayuganda bonna nga tutowoze na sente tulina amafuta tulina diamond tulina gold tulina uranium tulina amasannyalaze tulina human resource tulina embeera y'obudde ennungi tulina ebintu ebisobola okwaccommodatinga bannayuganda naye provided ffe kennyini tulese Museveni okontrolinga ensi lwaki boddira obuyinza bwo amateeka n'ebiragiro n'obikwasa Museveni ye kyaba asinga okwagala. One, buli kintu kyonna ekikola mu ggwanga you refer to him yaba akuba mu ngalo balola chairman wole suwanu alifalinga ku Museveni chairman wole Sifu alifalinga ku Museveni chairman wole Sifiri alifalinga ku Museveni chairman wole Sifu alifalinga ku Museveni bakansala ba parliament offices zonna ayamateeka byonna bilifalinga kuba yekyayagala balonda munnaddiini amaliriza Museveni ayinda okukola ki okumuwa emmotoka okumuwa sente balonda sime ba bishop sime bani byonna bina obuyinza bonna mbukwata mu bwa Museveni abayimbi buli akola business eganye emisolo kuwa Museveni buli kimu sali musalali guru kati yafuuse kamanda emichifu wense ekitundu ekyo buli kimu kyonna tugenda ekyo mu system yaabwe entegeke gye basoma mmwe gye mutamanyi eri bweti dira abadde balina ensimbi ozibajjeko obafuule baavu ozikwata oziwa abantu bo beweesiga abasobola okukuumira mu buyinza oba bamanyi okuddukanya bizinesi oba tebamanyi sitiri bajja kusigala nga bafeedinga ku baavu kubanga tosobola kwavuwaza muntu n'aconcentratinga mu kwagala okulwanyisa gavumenti aba afa nnyo okukunoonya ekyokulya n'okusurvivinga bw'abeera ne ssente ziri wabeera asobola okunyumiza ekibooziboozi n'akyuka obwongo nga Museveni bwe yakozesa abaganda abalina ssente n'abanyumiza ekiboozi ekyokujja ku gavumenti ezayita ne bakigula bwe bamala okuziggyako n'abettira kati kyekizibu kye tulina ekyo kyokka bwongo bwaffe kyemulina okutegeera nyongera okukujjukiza nga nfundikira byonna bimula byonna mu ggwanga byonna bitegeke biri ku lupapula abamu weefulanga abatabi biri ku lupapula
okubaavuwaza okutwala ebyammwe okuddira eggwanga erimu okuba ne ssente n'okuba n'obuyinza nga basigadde mubayambako kubeega bannammwe na kubakolako ŋŋambo na kubacunya eyo sisitimu mpandiike weeri mu byobufuzi Museveni gy'akozesa era basoma asome kati abasinga obungi tebagimanyi naye sisitimu eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agikubye n'agiteeka wansi yensonga lwaki Museveni ali mu paniki akasembayo nga nfundikira tuulu gye bayita propaganda eganya okukolako Kyagulanyi. Lwaki eganya okukolako Kyagulanyi? Gwe bakolako propaganda ayina ba defender abali well versed with the system ya Museveni na bwe kiba badde akola ebintu bye. Gwe bakolako propaganda he doesn't reply aleka public nekola kye tuyita observation ne finding out nti bakola bikyama ate bante bakyusa system yabwe ya propaganda ey'Olukumi-1980 gye bakyakozesa gye bayita malice gye bakyakozesa kati baganye okwapreadinga propaganda waabwe okuva ku oli omukadde ne basigala ku mukadde gwe baliko ate ng'oyo twamusoma twamutuusa w'alina okubeera kati kye kisinga okubatawaanya. Kati ekikulu kya byonna kiri nti buli muntu gy'oli kakasa nti eggwanga lyo lina oddirwanira by all means, toba kutiisatiisa, teba muntu akutiisatiisa. Yogera ku lw'eggwanga lyo, toba na muntu akutiisatiisa kubanga akutiisatiisa naye baakozesa tebamuwagala kubanga bwe bamala okutwala oyo abawagira bajja tutwala n'omulala kubanga tebaagala abeefasa kuba tebabafaanana. Omubbi bw'ajja okubba nkiddamu omubbi bw'ajja okubba nazze okutaasa amuttiramu kubanga aba ayagala kuyitawo nga tewali amukutte. Kati ffenna tulina okukubira enduulu wamu n'abali mu nnyumba tukube enduulu tutaase eggwanga Uganda. Mukama bankumye tusinkane ku Sande e Mengo. Mweraba video wedde.